n'abaana tubagaliza bwanguzi okuba amasomero mwebale nnyo temuswa mugulidde nga emmeeme yekakanye nti tusabye otegerekeka Pentecostal Church ag'enjawulo emikono gyaffe tusabira abaana baffe ffe katusibirize amaaso gaffe katonda omu n'abazadde baabwe mu maaso go katonda ffe tubaleeta gy'oli nga beeteekerateekera onafu esooka eno eya pulayimale katonda ffe obagabirira amagezi n'okujjukira baveeyo nga be bawanguzi kubanga gwe wayogera n'ogamba nti mugume kubanga nze empangudde naffe olwaliro mukama leka abaana lwabeere bawangu tusobole okwogerwako ng'ab'ekyalo kitunku era abalina abaana abakola ebibuuzo era ne bayita nga bulijjo tubadde tukikola nanze omukulembeze w'ekyalo ate ndi muwalimu nsabira abaana bano mukama katonda obakkirize buli atunula kuva kulanga ebyo byabadde asoma byalaba era baleme kubaako bibalabankanya bakole bayite tukikusabye ggwe awangaala n'olamula emirembe n'emirembe oddeeyo yogera kamu akasanyusa weeyo sawa omukulu wankani tugenda okubeera awaka musumba oyo abantu batandika okugenda ku mmeza nze kikomeko Rashidi atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Mukono kaseera kano tuli mu bibuuzo byaffe wakati ebya siniya 4 byatandika ebya P7 officially tutandika ku Lwokutaano ne briefing y'abayizi bonna centers gye bagenda okutuulira ate ku lwa Monday n'olwokubiri tubikole mu centers tulina centers 269 ez'abaana abaregistalingibwa naye tulina 96 zigenda okutuuza abaana bamukono mutwalo gumu mu kakaaga mataano babiri mugati mu kaseera nga tugenda okukola ebibuuzo abagenda okukuuma ebibuuzo twamaze dde bateekateeka era tugenda kukola briefing yaabwe olunaku lw'enkya tugenda kubeera kwa Mudaani Islamic School Nakifuma County n'abamukono County tugenda kubeera ku Bishop Secondary School Mukono olunaku lwokuna abagenda okubitambuza bonna twamaze dde bateekateeka n'abagenda okubikuuma twamaze dde bateekateeka njagala kusaba kino abasomesa abagenda okukuuma ebibuuzo abazadde nti ku mulundi guno twagala kuwulirayo nti yenna yenyigidde okubba bibuuzo mu ngeri yonna mu masomero gaffe tulina mu Mukono era twagala kubakubiriza nti abaana mubaleke bakole ebibuuzo bimu abasomeseza nga abasomesa abazadde engeri gye mubateeseteese mu kaseera kano njagala okubuulira abantu nti gavumenti yamaze dda okutuweereza ebikola biteeseteese n'abantu abagenda okutambulira ebibuuzo bino njagala okukubiriza abazadde abaana baffe tubawe ebyokukozesa ekalaamu geometry sets foot rulers beetegeke bulungi ate banatuuka ku lunaku olw'okukola ebibuuzo bakolere enteekateeka tibabeere ku masomero gye bagenda okukolera babeereyo n'ekyemisana tebaba babeere bulungi enkuba bw'etonnya tubasalira amagezi aganabatuusa ku masomero gye bagenda okukolera nga tebatataganyiziddwa abantu bonna abagenda okukola mu bibuuzo bino tulina abantu 7 muli abagenda okubikuuma mu bibiina abagenda okubitambuza n'abapoliisi abagenda okuberekera kwabo abagenda okubitambuza tulina storage stations 5 ng'esooka eya Mukono police station eyokubiri ya Naggalama police station eyokusatu ya Kasawo police post eyokuna ya Kisoga police station then tulina n'eyokubizinga Ekkoome station eyokutaano egenda okukola ebibuuzo gye bigenda okukuumibwa gye tugenda okufuna olunaku olwa Sunday era tubitambuze bituuke ku stations ezo zonna then ku Monday tubafunule boxi genda abaliwo abagenda okubitambuza okutuuka mu masomero abaana ffe abeetegese okubba ebibuuzo babibba mu ngeri nnyingi waliwo ababibbira abaana ababitambuza abamaze edda obateekako poliisi era n'akwatibwa komera waliwo ababibbira ku masomero waliwo ababibbira mu
transit nga biva ku masomero njagala kubalabula mwenna abeeteeseteese okuba okukwatibwanga obuli wenyigidde mu kuba ebibuuzo emyaka 7 etteeka bwe ligamba osibwa emyaka 7 omyo ate nga 7 njagala kubalabula tuleme kwenyigira mu kubba bibuuzo ab'amasomero abakulu b'amasomero abazadde abasomesa mwenna omugeze okwenyigira mu bibuuzo kubanga okubba ebibuuzo kijja kutwaza mu kkomera ate n'ebyolina musingo engeri y'okusika ebibuuzo oba buba nti abaana tebali gisalimbwa tetusuubira olw'ensonga nti abasomesa n'abalina amasomero bonna twali twabalabula dda abaana babatwale babaregisitalinga era bwe twamala okubaregisitalinga abakulu b'amasomero bano bonna masomero gonna agaregisitalinga abaana twali twabalagira bagende batimba enkalala z'abaana abaregisitalinga abazadde mwenna twali twabasaba mulabe enkalala z'abaana abo osanga ng'omwana wo tali registered wekubira enduulu nga bukyali esisuubirayo ssomero lyatali registered abaana era abaana bonna bajja kukola mpozi njagala okulabulamu lina amasomero agamu naddala aga private agagoba abaana mu kaseera kano bagende babaleetere ssente bababanja ekyamazima kiri nti omwana tomugoba kati omwana mulinda amala okukola ebibuuzo bye wakiri olikwata ebibuuzo naye ng'omwana waligestalinga buvunaanyizibwa bwokakasa yaligestalinga essomero lyaffe lyetwaggala erya Creamfield essomero eryo ekyamazima erya primary twali tulimanyiiko erya secondary twali tulimanyi ng'ekitongole naye erya primary enteekateeka yo n'abaana bokukola ebibuuzo bweri era bagenda baligisitalingira Kisoga Mumyuka primary school era bonna bajja kukola ebibuuzo byabwe kubanga ku lisiti ya Kisoga Mumyuka bonna twabakubiranga kwe bali bajja kukola. Kale amanyi yanze Margaret Nakavubu bakubi yesimbyewo okuvuganya entebe y'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mukono nzikiriza nti bannamukono bamaze okukkiriza omulimu ogwo nga bwenzize ngubasaba ku mulundi guno bagenda kunneesigana obuwagizi tuwangula ekifo ekyo kati olwayo tuli wano ku mukolo gwakusabira abaana bakaba P7 bagenda mu kuwummula abaana abo bakuze njagala okubira omulanga abazadde mwenna gye muli okukuuma obulungi abaana abo special abaana ab'obuwala wamu n'ab'obulenzi abaana mubakuumira awaka mubayigiriza emirimu gy'okukola Uganda kati bwe tutuuse buli muntu alyako ekyo kyayize kyamanyi saba abaana mubakuume muavoidinga okubatwala mubala by'okuwummula kuba ensi kati etabuse muzadde beera n'omwana waka mubuulirire mulage emirimu gy'alina okukola muyigirize byonna by'alina okukola ne bw'aliba akuze mu nsi muno ajja kusobola okutwalaganya obulamu bwe mu maaso tulaba abasoma ennaku zino batuuka ne mu yunivasite n'emirimu ne gibabula waba tannagufuna asobola okubaako kye yeetandikirawo ensi eri musangirawo oluvannyuma ng'alina kyakola ebyo abaana babiyigira waka so si ku masomero gye babeera ky abazadde baffe bakubira omulanga bannamukono mukuuma abaana safety yaabwe kikulu nnyo ate mbayigiriza ebyokukola ebyemikono ebyomutwe bye basobola okukola buli mwana omuteekereteekere ekiseera ekijja mu maaso okusoma kulungi twagala bonna basome naye naffe embeera nga bwe tugiyitamu oluusi osobola okusoma omulimu ne gutalabikirawo myaka 2-3 okyali ku street otambula oba tolina kye wayiga kulongoosa waka kutunga kukola bintu ebya mikono ensi esobola okubeerera enzibu naye bwe mutulaa n'abaana waka ne mubayigiriza okukola emirimu egyo bajja kusobola okubaako kye beekolera zino basobola okukyusa amasomero atuweeru kituufu ekyo waddembe okukyusa ate waddembe bw'oba omwesibako nnyo asobola okugamba sijja bisomayo ate ne gavumenti yabawa eddembe abaana basobola okuteesa ne bazadde baabwe kituufu ekyo kale nno omwana oli yasasula fiizi za mirundi emeka enkola y'amasomero njagala nnyo bediticha mbakubireko mu bugalo sente bwe zigenda ku akawunti si nnyangu kuvaayo kituufu ekyo waliwo ne bakugamba nti omwana tugenda mugoba naye alina balansi asooka asasula ebalansi tukuwa ebbaluwa ekola etya emutwala era ne bamugoba olwekyo omwana oyo yasasula sente za mirundi 2 njagala kwebaza olwa sente Ezekieri Mwami Sali twagala kwebaza nasomako ekitono ku business admin enze nga nkikkiriza nti omuntu yenna
twalabanga omwana ngazze waliwo ne yali atuddukako mu senior 5 yakubira bazadde be nti kino ekisomero nkiko naye ate nga wali twagambye tetukyawandiika betulina bakola batya bamala ate ye ekisomero yakakituukamu senior 5 senior term 1 yatukoza atya atukooye nalwokuba baali basasudde sente nyingi abazadde ne bamwegayirira mwana wange beerayooko wakiri taamu etya mu yokubiri tugenda kufunira essomero era bwe bakola n'abeerawooko kataamu katya era bwe kaggwako ne basindika emmotoka eno n'omwana wa senior 5 mukulu ye yagivuga najja n'ateeka ku ddoomu n'amugamba nti leeta ebintu bye tukole tutya yajja nakaveera kano kakampala nnemye mukamanyi kiveera ekyo ekinene ekyekyeru bakita kampala akoze atya aganye n'amugamba nti nnyabo leeta keesi y'omufaliso ne byonna byokola otya byebindeesezza emmotoka eno n'amugamba nti aa ate kati si kyagenze takabeera sirias gwe omwana wa senior 5 kyekibadde kituleese emmotoka okukola ki tubadde tosobola kujjaka wagamba maama ne taata nti essomero tolikola otya tolyagala kati omukisa guzze twasasudde n'awalala tugende n'abagamba nti asina gye ŋŋenda ate kati essomero ndyagala mugulidde okuba amasomero mwebale nnyo temuswala abantu batandika okugenda ku meodde eyo yogera kamu akasanyusa weeyo sawa omukulu wange kaniki tugenda okubeera awaka musumba oyo abakadde bange Let us take a moment of silence for our mighty Lord. Ekibuuzo ate obubaka waffe bwonna
obubaka bwaffe bwonna buli muno okuva mu Mubanda Secondary School. Munaasoma ate munaalaba ebigambo ebyokubazaamu amaanyi. Kama batuweerwa omukisa ate n'obuwanguzi mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Awo ebintu byabwe bino monita yatera okukulembera mulimu success card ey'olupapula mulimu bawa ebintu ebinaabayambako okutambula mu nkuba baneetaba ku ssanyu awo bano okubatwalako uma mulimu entambula esobola okubatwalako okukama ku masomero bakolera embuleera obuveera obw'ebitibwa gamubutusi biyinza obayamba